Omulabirizi ow'e Mukono Bishop Enos Kagodo naye yeetaye mu misinde egy'okuzimba Lutiiko e Mukono. Emisinde gino gitandise na kukola dduyiro era abantu ab'enjawulo balabiddwako nga bakola dduyiro okulaba nga beetegekera emisinde gino egy'okuzimba Lutiiko. Dduyiro ono yeetabiddwako abaana b'amasomero, abakadde, abavubuka, abakungu ba gavumenti wamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Atuwa yangu yako tugalawo usayine tandise genda kutandika n'oluyimba naye nga tennagenda tata kasooke mudi z'akazinda. Awo oluvannyuma nga dduyiro awedde buli omu bamwanjulidde olugendo lw'anaasobola okudduka nga mu lugendo luno kubaddeko olugendo lwa kilomita 5, kilomita 10 wamu ne kilomita ez'enjawulo. Wabula abasinga ambulensi zizze nga zibavaako emabega okulaba nga tebafunira buzibu mu kkubo. Abantu ab'enjawulo balabiddwako ng'olugendo lubamenya era abasinga balemereddwa okudduka emisinde gino baddukidde mu kisaawe. Twogeddeko n'abamu ku bakristaayo abeetaye mu misinde gino era batubuulidde ebirungi bye bafunye mu misinde gino naki ekyabasikiriza okwetaba mu misinde gino egy'okuzimba Lutiiko ey'e Mukono. Mukyala mukristaayo era omukristaayo agenda okufiira mu Church of Uganda kati atembera mu bulabirizi bw'e Mukono. Ndi mukyala mukuliriza mu saavisi eyokusatu ennasuuti. Kyabadde kinkakatako ekintu nga kya kikristaayo okukijjamu tuwagire olw'okuzimba ennyumba ya Katonda. Ekisa kibamale naye Lutiiko tukyagizimba okuzimba prosesi. Neera bajje nga tukuŋŋaane kubanga eriyo abaaguza emijoozi ne bagigaba bugabi. Kiganiro kyamale nsabira Muŋŋandu Chapel nanze mukulembeze wa Fathers Union Muŋŋandu Chapel. Emisinde gino tugijjumbidde olw'okubanga twagala okuzimba kubanga tukoze exercise era emibiri gyaffe tulaba nga tufunyeemu nnyo olwa exercise eyo. Twebaza omulabizi wa Mukono Bishop Enos Kagodo olw'enteekateeka eno ennungi gy'akoze olw'okuzimba obulabizi bw'e Mukono. Omusasi waffe wa Skype Media TV asobodde okunoonyako dayirekita akula ebyenjigiriza ku ssomero lya Mukono High School naye alina by'annyonnyodde ku biki ebyamusikiriza okujja okwetaba mu misinde gino egy'okuzimba Lutiiko. First of all, essomero liri ku musingi gwa Church of Uganda ate byonna byonna tubadde tubyetabamu era guno mulanga naffe ntufaextend waliwo kituteeseemu kubanga twagula jazze ziwera tuvudde wansi nga tuwagira construction y'Olutiiko pya automatically twaliment kubanga tuli wano tulina n'abaana basukka mu nga 6 ne staff y'abasomesa nga 50 fena wetuli. Emisinde gino gyetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde Amos Lugolobye w'e Kayunga, Alhaja Luna Semakula, Kabanda Robert, Ssennyonga n'abakulembeze abalala bangi. Mu Kayunga tuli bumu n'enteekateeka eno malusu baddokooli era nga twagala okuwagira enteekateeka eno mu nkola eyaffe eya solidarity nti agali awamu ge gakola ki ge galuma ennyama. N'olwekyo njagala kubazaamu maanyi ffe wakati mu kiseera kino ng'emikono misibe mugende bugenzi mu maaso. Mwebale kujja okulaba nga tuzimba Lutiiko. Saba Bishop ku lwa NRM ya Mukono ate wamu ku lwa Hirwater tuli bagovu nnyo gy'oli era wotugambira wonna sebo tuteekwa kujja ate nga Hajja Luna Semakula nze wange saawula madiini. Saba abali wano bonna
basi kintu kikulu waffe namwe tutambulira abasinga obungi basi eyo basi President Yoweri Kaguta Museveni yatukoledde bino byonna emirembe gye tuliko. Wenviiridde mu kifo kino ng'Omulabirizi bakyagenda maaso n'okuŋŋanya ssente ez'okuzimba Lutiiko eno ey'e Mukono, wabula abantu bangi baleese ssente okulaba nga nabo beetaba mu mukolo guno gw'okuzimba Lutiiko. Nsigadde nze Eric Bands Media eyakusakidde eggulire lino ku lwa Skype Media TV. Mukama yatuwakira buno ffe tutegedde kyatukoledde Bugerere wano. Mukama amutuwere nnyo omukisa. Tujja kufa ku oda asabe. Oli mu kulaba TV ekuwa ebigenda maaso mu ggwanga.